Ate abakungubazi bakungaanidde ku kyalo Kabonera mu kuziika omugagga Francis Lubega abadde amanyiddwa nga Katayira ng'ono yatandikawo ebibanda by'emmotoka mu Kampala. Bwana mukulu w'ekigo ky'e Kabwoko Expedito Kito ng'ayambibwako abaweereza b'ekereziya bakulembeddemu ekitambiro ky'emmisa okusabira omwoyo gw'omugezi Kayatira. Bano bakubirizza abantu okwekuba mu kifuba basobole okutuuka mu maaso ga Katonda nga basaanidde. Kino ekigudde ku muganda waffe tukitwale nga kintu kikulu kubanga naffe olunaku olumu tujja kituukako. Ebyensi bireme kututwaliriza, tutwale nti obulamu obujja bwe businga obukulu. Ono era akubirizza abantu okweteekateeka obulungi basobole okuyingira mu mwezi gwa Kalema nga batukuvu. Abakristu tugenda okuyingira obudde obw'ekisiibo, obudde obw'okwezi obujja. Nsaba ffenna abantu bonna abantu ba Katonda, abakristu n'abatali bakristu, tulirenga obulamu bwaffe butuuza eri Katonda. Akubirizza abafamire okusigala nga batambulira mu kusasira kwa Katonda wamu n'okukuuma ekitiibwa ky'omugenzi. Ngera okusabira mukadde waffe ono Francis, Mukama muwe ekimuli eky'emirembe. Famire eyongere okubeera wamu, famire eyongere okumanya Katonda. Kubanga ffenna atulese tuli bulungi era atulese tuli omuntu omu. Twebaza Katonda obulamu bwamutwazise, twebaza olw'ebyo byonna byatukoledde mu bulamu bwe. Wano abafamire nga bakulembeddwamu nnamwandu Gladys Lubega ne bamulekwa boogedde eri abakungubazi era ne beebaza abantu bonna ababakwatiddeko mu kaseera kano akazibu. N'abapangisa betukolera ku bizimbe bye omuntu wabadde takwesizaako tumwebaza ne sekwebaza era tusaba Mukama Katonda muwe ekyomu Alese abagagga abatonga bano bingi tulaze okuba muzeeyi we yafa nejjanga era okufa kwa muzeeyi ebibeebaza nnyo Bukedde TV yokka. Oluvannyuma omugenzi Katayira Aziikiddwa mu nnyumba ye ey'oluberera wakati mu miranga n'okwazirana okuva mu bakungubazi. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.